industry tulaba ekintu ekinene nnyo mu Uganda muno era ne mu Kampala okutwalisa wamu bwe bate tuviddeyooko ne tuteekawo embeera tubateerawo program esobole bataasa bajja kweyongera mu bubenge indiscipline ejja kweyongera kubanga tutunda ebintu byenjawulo ebikoozingako ekyokulabirako okuvugisa ekimama okova speedinga oba kuvuga speed ey'amaanyi waliwo no tulaba babadde babyogera tubadde tubyogerako naffe nti buli muvuzi wa taxi yenna waali batera nnyo okuvuga nga tebawummulako bavuga kuva ku makya okutuuka olweggulo oluusi beeyongerayo n'ekiro kyonna. Ku nsonga y'okubeera nti waliwo badriver abafuna pamiti enjingirire ekizibu ekibaddewo nti mu nkyukakyuka eyakolebwa okuva ku permits ziri ennene okudda ku computerized driving permits badriver baali tebamanyi mitendera era information eyali esaturatinze nti permit okugifuna kizibu nnyo n'olwekyo ekyo kibadde kireetawo ekizibu olw'obutamanya nga badriver batya nga balowooza nti okufuna permit tekisoboka kibeera kizibu ne bayita mu bantu ab'enjawulo ne baba nga ne ku face technology tebagendayo ne babafunira permit nga za bikyupuli. Ekyo kikomye kubanga kati emisomo gisse wansi mu badriver mwennyini okubamanyisa permit omuntu agifuna atya. Tekyetaagisa muntu yenna kukugenderayo wabula gwe wennyini gw'olina okwegobera permit yo n'ogenda ng'ogoba emitendera gyonna mpaka lw'otuuka okufuna driving permit. Naye ekyo badriver babadde tebakimanyi kati okusinziira ku nteekateeka nga bweri ekyo kiweddewo.